Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo mukwano mulango we bali kwera ngo kyali mukulaba Delta TV tukole programu eno ey'okwanjula n'embaga era nga tukyagenda maaso n'emikolo gye tulayi mu maka agamu just space ya mwaka bali abana nga bafumbirwa bannaye mami okikola otya era nga mugole Jackie nkutumidde n'abalala bonna abazze n'abalala basuubirwa okufumbirwa because ekyo ekika kiwasikamu balina empisa mu kaseera kano tugenda kwera nga tulaba ate omukolo gwa sister waabwe era nga nabo fa babwambaza era ne tumwambaza ne tukolako akaviiri ne makeup twaliwo nnyo omukyala ye Glorious Nabwire ngagenda n'omwami we Jeroma. Kankutwale ku mukolo guno twerabira abanjovu estates oguleetaka ku kibanja mpola njovu junior school abaana bonna bayitidde mu first grade. Then bw'oba olina omukolo gyamu ku Sharitas tulina buli kimu eky'ebyemikolo gwalina omwana ayagala okusoma eby'enviiri muleete tubasomese ate tubafunire n'emirimu. Kati tugende tulabe Glorious mwana mulokole n'omusajja gwe yafunye naye mulokole n'ennyimba ze baakubye za kirokole ogwa Jackie twakuba ziri wano obwedda tuli naye ng'ate nagwo gwanyumye kankutuseeko nkwagala nnyo. Kampune chipande Yesu nkutimbe omukwano gwondaze munje gusukiride amaziga genkabye amanji gonokasangudde kibadde kisa bwe bambuuza tegabadde manyi gange kati ngakasiza bye waŋŋamba ndi mwana bw'ogwoyagala ekyo nkirabyeko nze sewakana gwe byoyogera omala n'obikola Yesu nkakasiza bye waŋŋamba ndi mwana bw'ogwoyagala ekyo nkirabyeko nze sewakana gwe byoyogera omala n'obikola onjagadde mu lwatu onjagadde mu lwatu tombudde mu Yesu kankusinze mu lwatu onjagadde mu lwatu onjagadde mu lwatu tombudde mu Yesu kankutende mu lwatu ondaza omukwano mungi Yesu gwe nalisi sana abalabe bange kati be bampeera obujulizi nga bwe wakikola luli Tata bano bagenyi baffe kitange bano bawokenyeko n'omulembe gw'obote mulembe gw'obote bajja na biso tata naye bano bazze batwetikidde mulimu ayogera kitange ayogera ayaayaana bw'aba ayaayaana ye kitange mumale ennyonta kamuwe olinnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwe mutukuvu taata omulungi ennyo wangi mutamanyi mpulira kitange tugobe bumale Yes sebo kitange kiriza ngutegeeze sitambudde nzekka mpulira nga bwe ndi omusajja omukkiriza omukristaayo mpulira taata natambudde ne mukadde wange omukubajulize aliwo oyo taata natambudde ne muzukulu wa gaabo ng'owemmamba Kizito ogamba Kizito bulijjo kitange weewaawo abeewange tumukubira engalo abeewange engalo za Kizito kuba engalo nga za maanyi Selector Smigo skills mutambule yagala atabitya nakachika ite wange abe wange ngalo z'abasawo When you hear the music make you just start to dance. When you hear the music make you just start to dance. abe wange ngalo z'abaana z'abagenyi ez'amaanyi abe wange ngalo nga zaali z'abagenyi
Selector Smigos Skills. Abaye. Kale Katonda waffe omwene mbanene bw'atakwatibwa mu ngalo nga kaveera, bw'atakwatibwa mu ngalo nga nnyaanya, jangu oyongere okubeera mu mikolo gino mu bonna abateeseteese, bonna abagenyi abatukyalidde, bonna be tunaabeera nabo okutuusa ku nkomerero olunaku lwe lunaaloggwa. Kale byonna olunaku olulungi, obudde obulungi, byonna tusaba nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye. Amina. Genuine report about the visitors. Tata abagenyi baffe tetuwasanze mu buzibu. Ulire engaro fingers for that pregnant statement. Fingers. Obugabo. Mpa report hii. Tata naye waliwo abalwadde babiri betufunyeemu. Mpulira. Omu abadde nga yalwala obulwadde bwa talkative. Talkative, you know what fingers for that statement? Yes. Obuluma nnyo bwe bukwata ekkunju lifiirawo. Ogenda mu ddwaliro okujjanjaba obyogera bw'oti nga bugo. Oyo wa talkativeness mukoze mutya? Tata tayogera ne bayogera. Mumukoze mutya munjanjabye? Naye oyo tumulwadde drip era ali bulungi. Ali bulungi. Banaye mumpenga bali kunze. Ate omulwadde owokubiri. Tata omulwadde owokubiri. Mpulira. Abaddemu obulwadde bw'omukwano. Ebiseera ebisinga omusawo aba alina kyategedde. Mpulira. Babasomesa okusooka okusirika, osigale ng'okola medical investigation. Olabe kwegamba obeere sure okusakuliza ozoba ofunye ku muntu. Okekyusana ovokwaringa grandson ovokwaro. Ovokwaro. From Parabek sub-county. Wayam district. Abe wange mukubira engalo. Abe wange engalo z'abaana. Naffe bwe tutyo emiti emito bali mu kugeya mukazi ku mukazi munne bageya mu lusoga kati yandibaera nomire gwe masayi kuzira buddengede. Kale mumaze okubuuzaako naye kati botayi ku kanzu mukama akunyweze. Wabotayi ku kanzu. Tata, this vehicle it looks small. Naye mwegera petrol station netekamu amafuta ejja. Full tanker. Selector Smigos Skills. Webaye kujja. Tuze. Gamunyumye. Febwe tutyo for us in Guru, it is a family disease. I've just been hearing about Gulu. This one is now for the English. But today, signs of symptom of somebody who is going to the truth. Please greet. Elade basebo. Elade almost sizes of fair. Elade banyabo. Elade nyabo. Gamunyumye. Zebera zafe. Webaye kujja. Atakwagala oba omulaba. Nze mwagala gabira abaana ba. Mugabi. Abe wange mukubire ku mugabi mu. Tata. Aba njagala okubaza abaana bano bonna olw'okukuuma enviiri z'ekika. Bete tuteekako bintu birala. Naye ku lwa bonna President Museveni gavumenti yeno gyakulembera nange mwenkolera yatuyigiriza n'agamba abantu beekolamu omulimo bwe beekolamu omulimo gwe n'ofuna ssentebe waabwe n'omuteekamu omwoga. When me see the gal and the gal see me, now touch your chest, give me the titty, the link sing it. With a planning same witty, we fuck off every gal in a foreign in a country and city. All the things when you hear, gal say, a gal never yet say, we push me tongue down there, or see me try force down there.
Selector Simigo Skills. Share the gala, share the booze. Everybody wanna do. As far as the money they pay, he pop champagne. But what's the bad the way them they move? It doesn't matter catch the bull. Selector Simigo Skills. The girls go and the tap. Oh, jemo. Ha! Your turn. Turn this way, we see. Hey, daddy. We have a reason as to why we are not leaving this home of yours. What is the reason? Daddy, allow me, request to whoever is behind me that came with me all the way from Kuru to give you a much more bigger, mighty hand clap. Daddy, the reason is too heavy and my mouth is too small and sharp. My mouth is tiny. My lips cannot actually hold that strong reason as why we are here. Yes. But Daddy, there is somebody very special in your backyard. There is somebody very paramount and important in your home. That she told us that when you actually go before Daddy, he's going to be very humble and smart, well dressed in a jacket and a cassock, a kanzu. Just advance your request through him, and I will present myself before everybody present tonight. Daddy, in your backyard, in your home, there is somebody special, somebody who follows you. Akukumba yuziro kumugongo kayobya chandu wabiri yani Swahili anamuita shangazi. Daddy, niko naomba ruhusa yani ulete shangazi. Muvuka mukubire ngale za maji. Science of what I have never. Science of what I have several. Nafe wafe muko. They were several. Eradde muko. Eradde banyabo. Bali mu byangabana. Mukulika amakubo. Eradde marungi nga woyita waliwo emmere mu bikajjaawo. Kale, baba buzizaako. Ye taata. Nabambye. Oh, mukyuke kuku. Hey, Daddy. Daddy, katika mfurage tumeita class. Daddy, I don't come from around here. That's why at times when you listen to my accent, I don't come from Uganda. I'm not Ugandan. I come from Boston. Somewhere in much India. Boston, in much India. Yeah. Choose. Pass in between. Choose one. Let her walk away. Government. Now the neighbor at the back is busy crying. Government yatuyambe. That is what they call the power of money. Money. Brother. Brother. The first one or the second one? Oh, you know wa mukisa. A moment. We are going to hear. The first one, the second one. The first one or the second one? The second one. Oh, overthrown. Government overthrown. Kale batone. All right. Thank you.
kale sebyuma Ewawo baba. Sagala basema musana kubunchi. Amina. Badde yeggulu. Ndabwala. Baba munnange. Pulira. Abagenyi abo mbamanyi bulungi. Abagenyi ogambye bamanyi. Baba. Abe wange twetereze tubakubireko abagenyi mu ngalo. Naffe banaye tukole equalizer with the revengeful hand clap. Manyi nange. Abagenyi ayinza okuba nga obamanyi naye situwanga omanyi bonna. Nja kusaba Simiga akwerekereko otulage mugenyi kyo mmwe gwe nnyini gw'omanyi iwe gw'otegeera obulungi. Abasajja bakulu bayaye bakusuba tebalina bisa omuntu gwe bakuzanga gwe ayina kwagala muntu gwe bakuzanga gwe ayina kwagala muntu nga nze tokole ensobi omutima gwe ogwamulala tubanze kufa naye gwe bakukosha wakana ate nga mmanyi onjagala toyekisa Let us sit. The rest of us. Jeroma wekoze. Gwe bali ntyamye. Olabira ddala ng'olugendo lwamumenye. Okyalaba okwanjula n'embaga.